oli ku SB4 MEDIA tugusa ensonga zo muzukulu wa Kabajja Omugeyi Ssebunya nga olunaku lwaliro tusinzidde side zeno ekigo kyenva nkwaniriza gwe wenna ali ku channel eno era kugamba kintu kimu nti sooka osubscribinge likinga program eno ate era gisharingireko ne banno kubanga ejjuddemu okuyiga kungi, ejjuddemu okubeera nga tuwabulwa wamu n'okubeera nga tunyolerwa ewamu. Naye nga gwe atamanyi kigo tuyise wano ku Ntebe bypass ne tubeera nga tugwa ku kyalo kigo era nga kulwairo gye tusinzidde okubeera nga tugenda kuweereza programu eno. Ndine munnange mukwano gwange bamita Fatuma, alina obuzibu, alina embeera etali nnyangu gy'ayitamu, alina embeera emusukkulumyeko gyagala okusharingako wamu naffe, wamu nawe gwe wenna ali eyo atulaba buno obudde obeere nga tusalira wamu amagezi okulaba nga oba oliawo obuzibu buno abuvuunuka. Soka nendabaza gwe wenna atusobozesezza okubeera nga SB4 MEDIA standingawo okubeera kuva gye twatandikira nga zootugoberera paka ku budde buno nga oli naffe tweyanziza nnyo nenebaza WhatsApp group yaffe eya SB4 MEDIA bananga mukola kyamaanyi nnyo okubeera nga linki zino ze tubasuuliramu ate muzisharinga ne zibeera nga zibona abantu bonna. Tumiddeko mukwano gwange kyali wange Ashala from London. Asha nawe ekintu kino kikwasaganya bulungi nnyo, okola kyamaanyi nnyo era oli w'amaanyi nnyo ate ku side yo. Nenebazaako Madam Deula president waffe owa team WhatsApp group ya SB4 MEDIA tiokola kyamaanyi nnyo ate olunaku lwaleero nkuleetedde muganda waffe ono Fati nga w'omulaba agenda kubeera nga atubuuzaako. Fati oli otya? Olamu buli butya? Mulamu si bulungi, embeera gye ndimu si nnungi. Fati kasooke nkutoolera essalamu. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ogenda kusooka ogume tugenda kukwata mpola tunyumyemu n'abantu. Fati linnya ddala gwani? Nze Nalubega Fatuma. Nalubega Fatuma. Kiki lwaki okaaba? Ekinkaabya nagenda nanyumizaako ko mukwano gwange ku sitole zange ku bulamu bwange bwenze mpitamu. Kati alina essimu ennene nagamba kuno ku ssimu yange ku WhatsApp kuliko omuntu asobola okuyamba, kwe kumpa ennamba yo nkukubire. Nampa n'akaana akasimu kuba nze sirina ssimu. Bwe yampa akaana akasimu nanga teekamu layini nja kuterangako ki airtime obeere ng'omukubira mukwatagana asobole okuyamba. Okay, Fati obadde ng'otukubira nga SB4 jangu nkubira ku mbeera gye ndimu, jangu nkubira ku story yange. Naffe rero tukufuniddewo obulenga tujje tusharingako naffe ku story eyo. Story eri etya? Story yange nze nakula ne jjajja azaala maama. Jjajja oyo kati yanfaako era nze jjajja oyo ye yankuza. Nakula ne jjajja oyo kuba maama wange yamumpa nga ndiko ekirira. Naye nga nze mwana yazaalibwa nga sirina skin yange ze bwa bukulu buno. Era nazaalibwa n'akawuka ka siriimu kati nkuze n'emyaka 23. Embeera gye nze ntambuliramu si nnungi. Otegeera otya nti wazaalibwa n'akawuka? Kati nze okutegeera nti nazaalibwa n'obulwadde, jjajja wange kale yasooka kunkweka nga tayagala nkole ekinkitegeere. Kati nalaba ng'afumba eddagala alimpa ne mukajjajja biki bino byompa. Nangamba oli mulwadde wa mutima. Nemugamba ndi mulwadde wa mutima nti nange oddinywa. Kati eddagala eryo afumba nga akabombo kano ke bawa enkoko enzungu akatini ne panado nga byampa. Nangamba oli mulwadde waki wa mutima gwennywa. Bw'otaabinywe omutima tegujja kukola ki kuwona n'ennywanga. Naye okukitegeera nga mpezezza gyali emyaka 10 kwe kuntwala ku gundi ku Maudimei nga nkubye ekintu eno mu mugongo ne ku lubuto. Kati we bantwala ku Maudimei ne bakijjanjaba ne bambuuza Fatuma tusobola okuggyako omusaayi ko nze ye banzigyeko omusaayi. Ne bambuuza tukuggyako omusaayi n'okitegeera nti oli mulwadde ogenda kukola otya. Ne mbagamba ngenda kufa.
ne baŋŋamba tosobola kufa kubanga okyasobola okukola ki okutambuza obulamu bwo. Ne banzijjako omusaayi. Bwe banzijjako omusaayi, omusawo oyo eyanzijjako omusaayi amuyita musawo Margaret ku Mildmay. Nambuulirira nankansolinga naŋŋamba tukuggyako omusaayi kati bw'okitegeera nti oli mulwadde ojja kubeerawo ozaale n'abaana bakule abaana bakule balabeko labe n'abazzukulu. Neŋŋuma jjajja n'abagamba bannange mulina okunkwasizaako nze n'okumira eddagala kyali kizibu nga sobola ddimira nga jjajja mala gula menvu nampa nsobola okukola ki okulimira. Tugende mpolampola. Fati kati olina emyaka emeka? Saa zino nina emyaka 23. Emyaka 23. Jjajja yali abeera wa? Jjajja yali abeera eri ng'ogenda ku nnyanja e Nakabugo era ku kitundu kino. Wakulira. Kati ate mama ne taata? Mama wange ne taata bali bazaalibwa. Mama wange babeeranga Luzira mu Kirombe. Kati bo bayirudda? Bonna bagenze. Baafa ng'otegeera oba nga tonnaba? Taata ye saamulabako naye mama afudde n'emyaka 15. Kiki kitukuba yakuwa jjajja yakuwa yagamba ati okuba nga yakuwa mama ng'okyalina n'ekirira? Anti maama baamugamba nti mu lubuto lwe mwali musigaddemu gundi olususu lwange ng'egye nazaalibwa nga sirina sikiini nga lwasigalamu. Kati ne bamugamba jjajja alina okuntwala akole ki andabirire. Jjajja kwe kundeeta ne mbeeranga ne twasooka kubeerako gabaawe keepu nga wetubeera jjajja n'agula eno ne tuva ne tujja eno. Jjajja afudde olina emyaka 10? Jjajja afudde nkuze ampezezza emyaka 19. Afudde 2015. Okay. Bakututte ku Mildmay okizudde bakebedde okizudde ng'olina akawuka. Omusawo luli yapima yagamba tebyange bizibu nnyo yakityawo kukiŋŋamba yagamba bamulira nnyo mikwano gyange bambamu sikyalina n'abanfaako naye gwe yantonda kwekutte teri kikulema oli w'amaanyi. Kati bwe nakizula nti nina akawuka naguma jjajja naye nabeera nga ngumya naŋŋamba beerawo ojja kukula kuba nange njagala kukulaba kati njagala ndabe ku baana b'okoze eki b'ozadde. Nembeerawo nenkula era nazaalayo abaana bange 2 Swaibu ne Hakram. Kati abaana batata baabwe babatwala. Kati nze ndi open nnyo eri omuntu. Kati omusajja gwe nasookerako namugamba yes onjagala nti mugamba naye ndi mulwadde w'akawuka. Naŋŋamba nze saagala bulwadde njagala ki njagala muntu. Nembeera naye nga mmanyi obulamu bwange bukoze eki buteredde kubanga jjajjange we yafa obulamu bwadda nnyo emabega. Ntandika okubonaabona abantu bangobaganya tali ayagala kubeera nange. Togume sooka ogume otonyumeze emboozi kuba omuntu ali eyo. Guma sooka ojja obulumi ku mutima tusooke tonyumye. Obulumi bwe tebugenda tutuyamba kuba omuntu ali eyo yeetaaga kuyiira mboozi yo nga tokaaba naye wonookaaba tumanyi bingi by'ogumidde bingi by'oyesemu okuba nga otuuse wano. Kati sooka ogume. Kati nazaala abaana 2. Omwana omu taata we yaŋŋamba mutwale ewaabwe kuba namuzaalawo bbunga okusoya. Ne mutwala natuuka ewaabwe ng'ewaabwe baakola ki baatundawo kale ndowooza oba bino ebya Jennifer Musibye byabasengula. Kati naŋŋamba mulekawo waliwo omukyala mbw amuyita Ssenga. Naŋŋamba muteekawo oba tolina ki buyambi. Namugamba lwaki onkozesa kino lwaki onzijjako omwana wange. Naŋŋamba nkulaba oli mulwadde ate ozunge n'amwana mulekawo nze nja kukola ki nja kujja nkola eki munoonye era omwana oyo we namuleka. Kati
Nimala ebbanga kuba namutwala nga wa myaka 4. Omwana yali mulamu? Omwana bonna balamu, abaana bange bonna. Nimala ebbanga lya myaka 4 kubeera nalina ne bebi. Olwo omwana oyo namuyina nga ninayo n'omusajja omulala era nga mmanyi ajja kubeera naye obulamu bwange bukola ki butereere, naye era byonna byali byebimu. Oli omusajja gwe nafuna nga ngobaganya n'oyo omwana tamwagala amukuba ate buli kiseera nnangira obulwadde kiwulira. Yali mulamu? Bonna balamu kuba beekebezanga nga balamu nga badduka nga bakola ki nga bagenda. Kati nembeerawo kale mu mbeera bweto. Kati n'ono omulala era taata we naye n'amunona n'amutwala. Kati onoobeerawo naani? Wano mbeerawo nzekka kubanga nalandiroodi wange bamuyita Charisi. Najja ne musaba wano ennyumba. Naye nalina wenkolaakola nga ngenda nenjoleza abantu engoye neefuna ekyokulya bwentyo nensasulako n'ennyumba. Ennyumba yo ya mitwalo 3 kati maze wano omwaka mulamba n'ekitundu. Naye ng'era n'oluusi ssente z'ennyumba zikola ki zibula n'osula enjala tolina okumira eddagala. Tutunulire wali nga jjajja amaze okufa, wayita mu bulamu ki? Obulamu bwe nayitamu tebwali bulungi kuba natulugunyizibwako nenkolako k'obwawusigaalo. Bwe nakola obwawusigaalo gye nagenda okukola nga bwe nkugambye nti ndi open, saagala kubeera na muntu nga tamanyi ki kyenkola ki kyendi. Nagenda okukola neŋŋamba anti ndi mulwadde onanzikiriza ogenda afuna time nengenda nga nenona eddagala. Naŋŋamba nze yasokola nga tewali buzibu. Kati ndowooza nga omanyi ebyaba bosi w'obimanyi ndowooza oba n'abaako gwanyumiza. Oli n'amugamba oyo agenda kusiiga abaana booki obulwadde mukole eki mugobe. Mukazi kye yakola teyasooka kungoba. Nalaba nga toddamu kukwata ku bikopo by'abaana bange, toddamu kuliira ku ssowaani ze tuliirako. Nanguliranga essowaani yange kati ekyavaamu n'emmere gye tulyako toddamu giryako. Nembeera nga ndya akawunga kafumbira embwa ne mukene nga byenkola ki byendya. Nga toddamu kukwata ku bikopo by'abaana bange, toddamu kuliira ku ssowaani ze tuliirako. Nanguliranga essowaani yange kati ekyavaamu n'emmere gye tulyako toddamu giryako. Nembeera nga ndya akawunga kafumbira embwa ne mukene. Wali ng'okolerawo? Nali nkolera sayidi zeeyo Namayuba. Kati wavaayo otya iwe baakugoba? Kati bwe nalaba bwentyo ne mugamba anti bampe ku ssente nzire ki ewaka. Sigenda kusobola mbeera gye nkola ki gye mpisibwamu. Yaŋŋamba sigenda kuwa wadde 10 kubanga omusala gwo sinnabakola ki gufuna. Ne mugamba nti wandinyambye kale n'ompa ki transport n'enzirayo ewaffe kubanga kati sikyasobola kumira ddagala ate nina stress. Naŋŋamba kale ngenda kuwa ssente nembeerawo naye ng'era embeera si ya mulembe. Kati olwagira waliwo mukyala nga baali banneyiba. Naŋŋamba Fatuma kanoonye obusente nkuwa okole ki ogende. Nampa emitwalo 2. Naŋŋamba zinaakutuusa ne mugamba yiye. Nakeera ku makya nekwata akaveera kange nenkomawo wano. Kyokka nadda wano nga landiroodi ammanja kwegamba kale kati naye yanvaako andaba bula. Yaŋŋamba olifuna ssente zange olizimpa kuba kati nze sigenda kugoba mu nju oddewa. Olinayo abooluganda bo? Owooluganda lwange nandibadde nabo naye nabo tebalina busobozi. Mama wange yasigalawo abeera Matugga. Mama wange azeeko ko omwaka oguyise eno. Ajjako eno omwaka oguyise. Nandabako naye era naye talina busobozi. Alina ebizibu bingi. Ate ku sayidi ya taata? Sayidi ya taata abo bonna sina kye nja kugamba kuba nabeerayoko ne bangoba. Nja basiiga obulwadde bangoba. Sina kye nja kugamba. Wasomako kono walinyako mu kiraasi?
Saaso manyo kiri awo kuba nakoma mu kibiina kya kusatu tewali busobozi busoma. What ofuna kusosolebwa ng'oli ku ssomero? Nakufuna kubanga n'abaana tuula mu kiraasi agamba semmerayo eryo gatusiiga obulwadde ffe tetutula n'abantu balwadde. Kale bwentyo embeera bwengiyiseemu. Ate wano ku Mexico woli tulenga abantu bangi bano beetala baddeeri bo bakimanyi nti oli mulwadde? Oba wano bakimanyi kuba baŋŋamba bamanyi n'okunnyambako olumu ne bampa ku kyokulya. Bwe mba sikina mba njagala transport genda mu ddwaliro bamumpa nanga akwatayo ebbiri ogende mu ddwaliro kuba kati okuva wano okugenda ku mild menye 12. Bakusosola? Tebansosola. Bano abaana bo nga bo tebansosola naye ogende wati so kati wano mu kitundu kyeno okusaba mulimu ne bagumpa tebasobola. Anasaako ku restaurant emu omulimu abavubuka ne bajja ne bagamba wadde oyo omulimu ffe tetugenda kulya mmere bambi omukyala ne mugobera ba customer saddamu kukola mpaka nakati. Okay, ariko SB4 media tugusa ensonga. Tuli ne Fati tusinzidde saize eno ekigo. Emboozi ya Fati ndowooza ogiwulidde yazaalibwa n'akawuka ate yazaalibwa talina mubiri. Omubiri gwe gudevelopinze. Ebintu byayiseemu bye bingi nga biwulidde. Era nga tukyayi naye tunyumyamu naye ku mboozi tulabe oba nga omanyi nti engombo ya SB4 media tugusa ensonga tulabe oba ensonga eno enaasobola okuguka naye nga yo embeera yo si nnungi. Fati, kati okola otya okweyimiriza awo? Kati era nga bwe nkugambye omukyala ali ku ssimu oyo yatera okunnyamba. Oba we mba mulwadde nankubira wasuzoota tugendi oli ku kikati waliwo n'omulala era gwe nkugambye yampa ennamba yo naye saa zino taliwo ali ku mulimu. Mu kaseera kano aka lockdown oba aka coronavirus abantu bonna embeera bayisizza bubi. Naddala abalina akawuka nga ggwe ku nsonga z'okufuna eddagala tebaalifuna. Gwe wamalako otya? Nze natambulanga ne ngenda n'endino era n'entambula n'enkomawo. Ekyokulya wakijjangawa? Era nga bwe nkunnyonnyodde kati wano engeri gye baakitegera bannyamba ne bampa ku kyokulya. Omuntu ali eyo tutera okuleeta abantu nga ggwe twayitako kuhama Nsubuga ne tuyitako ku Namiru Alice ne batubuulira emboozi zaabwe era nga nawe wotuwulidde eyo naye twakuba pulaani nabo wamu n'abalabi baffe ne tutuuka oba oliawo ku nzikiriziganya embeera zaabwe ne zikyukamukko. Ku omuntu ali eyo kiki osobola leke buyambi kini kesi kiki ky'osinga okwetaaga olaba nga obulamu bwateesiko busobola okutereera? Kye nandyetaaze funa obuyambi nkole oba bizinensi ne sente za renti. Bakubanja sente nga mmeka? Kale obufunze simanyi kuba kati amangi akugambye mwaka mulamba n'emyezi egigwamu. Osobola mmeka mmeka? 3. Okay, Fati, kati nga tuzzeko ku sayidi y'okubuulira ku bawala abali eyo abali mu myaka egigyo abaana ababuuka mulenzi ono gwe tetusobola kusayira musango kuba bazaalibwa nabo ate nawe tewayagala naye mulimu abagenda okubufuna nga tebazaalibwa nabo mu myaka egigyo oba emyaka egyaffe. Kiki osobola okubagamba? Nze kye nandibagambye tebamala gegabangula kubanga obulwadde buluma kuba nze nfunyemu ekyokuyiga. Omuntu kale oba wandyagadde okubeera n'omuntu kuba kati nze ku ddwaliro batukansolinga ng'oba ofunye omuntu gobeera nalina okwekuuma kozesa obupiira n'obutafuna kale embuto z'oteeyagalidde family planning kye nandibawadde amagezi ago
obutegabagaba buli musajja nti aze gy'oli n'omwanguyira nakyo si kirungi. Ate ko bavubuka abaana ab'obulenzi n'abalenzi kati ffe otulaba wali ku ddwaliro ogenda n'onywa eddagala naye nga n'olaba kati nze ondaba wano sirina kiraga sirina nti oba nina gundi ku lususu sirina ki omuntu ate asobola okujja n'akugamba kati wootegera nti omuntu mulwadde mugambe genda tugende ku musaayi ajja kugamba nze neekebeza dda ndiki ndi mulamu. So nandigambye abaana abalenzi bw'obanga ofunyeyo girlfriend yenna male kwekebeza musaayi oba obutamala gagwa mu mukwano nga totegedde tokebeza muntu ali ata mulina okwekuuma kozesenga obupiira. kyakubuuza bangi bwetukozeko interview naye nga sikini zaabwe ate siko nga ziriko obuntuntu bw'okikoze ote kuba nga sikini yekyali sikini yange nze nga nze kunyiikira kumira ddagala eryo kuba w'olimira bulungi n'ogenda ku mateeka g'abasawo tosobola kufuna sikini rash yonna ku lususu. wali omira empeke mmeka olunaku? Nze mmira emirundi 2 mmira ku makya n'olweggulo ku makya ssaawa 1 n'olweggulo ssaawa 1. Tosobyangamu? Nedda. Bangi batugamba nawerako ebiboozi nti empeke ezo waliwo woozimira n'ofuna ebirooto eby'entiisa n'ofuna kweki kizikuleetera? Kale mu kulitandika kyaliwo mu ntandikwa nafunanga emisota nga ndaba gijja okundya nefunanga bintu bingi nga ndabangwa mu kinnya ekiwanvu oluusi nga ndabangwa mu nnyanja bwe bito naye kati abasawo bannyonnyola ne bangamba gatandika eddagala lino naye ligera kuyisa bweti ne bweriti era nabifuna byonna. Tibyatereera? Kale ekitibuka ekiseera ne kijja ate oluusi wendimira nga siridde limanyi okunkolako obulabe kati oluusi oyinza n'okumbuuza ekintu nga nakyerabidde bweya mu ddwaliro bambuuza weerabiralabira biki ebyo bagamba nti kitera kubaawo mirundi emeka mu wiiki nti gumu oba 2. Okay. Abaana bo ogitogana n'obalabako? Abaana nandigenze ngayo ne mbalaba naye nga bwe nkugambye muganda wange wadde 10 sobola kifuna n'essimu batata baabwe bazijjako kati naye mba nfunye ssente sirina wakubanoonyeza. Kagamba oli awo oli bw'omu bannamunigina nabo tebamanyi gy'oli nabatata baabwe tebamanyi gye bali? Simanyi bonna essimu bazijjako. Oli ogezezaako okubanoonya mu b'Enganda? Ba naye omanyi ebyabasajja lusosoba omugamba kati omu ewaabwe nkola kimanyiyo naye nagendayo oko wali awe bwe bajja ne bangamba wano tajjaawo ate n'omwana we tetumanyi wakola ki bwafaanana. Nawulirako ko mbu abeera eyo kireka naye simanyiwo bulungi wabeera. Okay, ariko SB4 MEDIA ndowooza emboozi ya Fati okiwulidde akodira mu mboozi tagiwoomya. Emboozi ya Fati sigenda kugiddamu wabula kyenkugamba kintu kimu nti gwe ali eyo emboozi n'obanga ogiwulidde nga yakutaho ku mutima osobola okubeera nga weta ku simu eri ku screen yeeyo ne tubeera nga Fati tukyusako ku bulamu bwe. Tuyinza okuma ku bintu ebikalu mulimu ebyokulya mulimu ku ngoye nabeera nga naye ayimirizaawo obulamu. Landiroodi abanja landiroodi muntu mulungi by the katusobola twebaza landiroodi okubeera nga kubeereddewo kuba tasange ali mu myaka ng'emeka landiroodi? Landiroodi ndowooza ali mu myaka nga 43 awo 43 ambeereddewo ennyumba nagamba muwala lindako male bw'olitereera olikola ki olinsasula lwakuba nti eri wakwata enzikiza naye mwandituuseyo ne mulaba wensula. Banne katusobola twebaze landiroodi nti weebala omutima ogwo ate era Mukama akuwe ky'osinga okwagala kuba tosangika obeererawo omuntu
ebbanga eryo lyonna lyonna nga si muganda wo si wa kika kyo naye nomubeererawo mu bbanga eryo lyonna lyonna bannange ffe tetulina ngeri gye tusobola kukwebazaamu naye Mukama akuwa ekyosinga okwagala ate era owangaale n'omutima ogwo katubatwaleko tugenda mpolampola tubatwaleko woosula mpolampola okay tuyingeko tugende tulambule Fati mumanye bannayuganda muyinza ogaa nti tusaitize ebintu bino naye katukutwaleko Fati waasula nawe olabewo. Okay, ali ku SB4 MEDIA wano wetutuuse Fati waasula era nga tuzze okubeera nga Fati wano woosula wensula sema n'eddagala lyo yes eddagala lyange lyemmira naye kadi gyenfunirako eddagala ku Maud May. Ezo empeke ennene mu bikebe ebinene Iya nakano bakampa nsobole okuba nga ndimya kuba nkazzayo ne bakateeka ku kompyuta balabe oba mmira oba simira. Kagasa kikayamba ki? Kano kakugasa okuba nga weekubiriza okumira obulungi eddagala lyo. Kati kano babala emirundi gy'omira bwe kakola. So kitegedde. Naozo mpeke? Kati olaba lino gye nzigyamu n'enteeka muno. Nzigyamu n'enteeka muno kwe balabira nti n'ennaku zesimize laba baba bazirabako n'eno ku ddwaliro. Is that computerized? Yes, sir. Kati bulina kumirako ekikebe ekinene n'akatono. Yes, sir. Kati muno nzigyamu muno. Kati era nga bw'olaba kirya mirundi ebiri. Liri sirudi lino linasumululako. Bw'erityo lifaanana. Bw'erityo lifaanana. Eno bw'enti. Bw'erityo lifaanana. Nzigyamu n'oteekamu. Nenzigyamu n'enteeka muno. Kati lino ligenda na lino. Ziri emira empeke ebbiri. Eno miremu lino likozesa kiro na lino mira ku makya n'ekireera. Kiro mira empeke 3. Wano mira ku makya 2 kati neeyongerako era ku ekiro 2 na kano kamu. Tukatusabe Mukama naffe gye tugenda oba oliawo omuntu anaalaba emboozi yaffe eno enaamukwatako n'atusalirako ku magezi. Ennyumba eno tetonnya. Ennyumba eno era etonnya wano watiriika oba olina kati wetonnya n'osiimuula amazzi wonna watonnya ne wensula watonnya. Katulabe muganda waffe omuntu yenna gwe wonna wenna ali eyo emboozi ya Fati ndowooza ogirabye yo obulamu bwayitamu si bulungi n'akamu. Obulamu bwayitamu bantu bangi abali mu bulamu bwe buti naye ate
obwa Fati bo bwayiseewo kati kyetuva tukola gwe wenna ali eyo tukwatire wamu alina 10 alina 5 tusobola okukwatira ku Fati oba oli awo ne tumuyambako oba okusasula landlord oba ne tumuyambako kubeera nga tukyusa obulamu bwe agambye agalayo ka business gy'osobola okukola bizinesi gye nanjagadde okukola kusuubula buviiri oba n'ebizigo by'abakyala ne bizinesi gye nanjagadde okukola ampulira kyenjagala era kye nali nkoleera nga mmanyi enafuna capital kyenja okuba nga nkola capital mu sente nga mmeka ku baana abalamu nga biri mu bukadde nga 2 okay ndowooza owulidde ye kyeyali akolerera kyeyali alubiira n'alowooza nti oba oli awo alamba afunye capital kyayagala okutandika okukola kusuubula buviiri n'ebizigo by'abakyala so gwe wonna ali eyo wano wetukuyitira nga enkola yaffe SB4 MEDIA tugusa ensonga mutukkirize n'ensonga ya Fati eno tugigguse Fati embeera gyali mundowooza agirabye embeera si nnungi naye nga tusuubira nti embeera eno esobola okutereera nze muzzukulu wa Kabajja Omuge Essebunya oli ku SB4 MEDIA tugusa ensonga era ne leero tuli ne Umalo ku kamera ye yapatana ogwo okubeera nga atumulisaamu ebitaala bye ne kamera ze tubeera nga ffe tubawa information mmwe ne mutudduukira mu mbeera esalizemu kyengagamba kintu kimu nti watanaba kubeera nga osubscribinga genda ku YouTube searching SB4 MEDIA olaba akapeesa aka red akaleka ekigambo nti subscribe kanyigeeko ojja kubeera nga ate okoze kinene nnyo okubeera nga otwadde aka subscription ako ate era ogambe ne banno basubscribinge okwo kubeera ng'ossa comment yo walaba emboozi nga bweti osobola okussako comment yo olikinge osharingire ne ku banno nabo babeere nga tebasigalira mabega beera bulungi weeraba